Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gye ssinza obanga otuwuliriza we bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Waliwo ensonga ezijja zitambula mu ggwanga abantu kye bannaba kubanga beetegereza. Era kino kyandibanga lwe lumu ku lukwe lwa gavumenti okubanga eteekateeka omanyi ekyama osobola okikuuma ate ne kituuka ekiseera ne kyeyubula. Nga omanyi nti ekkubo ly'amazima temussibwamu misanvu. Kakati olunaku olwaleero era tulabyeko statement ze ezimu ku mukutu ogwa Twitter nga tezaawukana na nnyo ku ba government officials biki bye bazze balombojja okubanga balina ekigendererwa n'olukwe olw'okusikiza Muhoozi Kainerugaba. Era y'ensonga lwaki ojjukira bulungi nnyo omwaka guli oguwedde kino ekintu abasinga temwakitegeera bulungi. Ye Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'alangirira nga waatagenda kubanga ajoyininga lwokaana lwa bwa pulezidenti era nga gatagenda kulabikirako ku ballot paper. Kakati emu ku nsonga ziizino ezize zitambulira ku social media, omwami ono amanyikiddwa nga Hudu Hussein avuddeyo n'apostinga ku mukutu gwe ogwa Twitter. Tugambe nti nno ono y'omu ku babotodde ekyama kyabwe. Oluusi nabo biyinza obbalema okukuuma, tomanyi oba oli awo. Agambye nti nno it will be one cold morning like this very soon. And international media will be announcing the new president of Uganda, Muhoozi Kainerugaba. Tetumanyi avudde ku kyokola statement eno era n'essanyu gyali gye tetutegeddeeyo. Wabula statement eyo gy'akoze okiraba ng'ekintu ekitono, wabula kigezaako okutyoboola ssemateeka w'eggwanga Uganda saako n'okuttattana demokrasiya. Era bangi ab'opposition bavuddeyo ne babuuza lwaki tebateekebwawo engeri y'okukuuma demokrasiya. Mu kaseera kano nga tutuukidde mu kalulu ka 2026 demokrasiya yeetaagisa. Kubanga buli kimu ekigenda mu maaso n'okukolebwa kirigaadingibwa ku general elections ezigenda okubeerawo mu 2026. Kati singa postinga zino zigenda mu maaso n'okweyongera nga ba government officers be bavaayo ne balangirira ku ku mikutu gyabwe posts ezifaanaganako ekikanga kino, kitegeeza nti no tewali nsonga waaki Munnayuganda yandigenze n'okumala obudde okugenda mu kalulu kuba akalulu kaba kabbibwa dda era nga bamala dda n'okwerangirira. Nkugambye nkuzaako emabega Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'alangira tagenda kwesimbawo ku kalulu ka 2026 era tagenda kubeerako ku ballot paper. Wabula n'alangira n'aga nti nno teri civilian ajja kukkirizibwa kufuga ggwanga lino era amagye n'ebitongole bya poliisi tebijja mukkiriza. Wazira oyo alina otuula ku ntebe y'obukulembeze alina kubeera w'amagye oba wa poliisi. Ebyo byonna mubijjukira. Bino bikulaga nti waliwo enteekateeka z'okuwambisa Muhoozi Kainerugaba obuyinza mu mbeera eyo nga tebagenze na mu kalulu ka general elections akaawamu. Kino okusaanidde okitegeere gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nyongera okukujjukizaako nti oli ku Yugi Update TV gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula bino bireme bamalamu maanyi mumusanga postinga zino omuntu okuva eri okugulumiza omuntu gwe mumanyi nti ali mu gavumenti agenda mu maaso n'okuba nga atigomya eggwanga. Kuba tulabye ono Gwawanika Chief of Defence Force Mulamba ne tulabye engeri gy'abadde arespondingamu ku bibadde bigenda mu maaso wali ku by elections e Kawempe. Byonna byonna response y'omuntu ekulaga ebigendererwa bye oba naki ekiri munda. So bannayuganda basobola okwesalirawo omukulembeze ekigwe baagala, so mulekerawo abakulembeze okuvaayo ne musibako bannayuganda bakulembeze be mwagala okuteeka mu buyinza. Bannayuganda si nsolo, basobola okweteera omukulembeze ku ntebe gwe baagala okuba nga akulembera eggwanga gwe balabamu obusobozi nti ono asaanidde okutwala eggwanga mu maaso. Mbagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba nga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa,
abali ku muliraano mu Kenya Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti ennamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabira koona mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section? Otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tikyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ddi ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna
bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kyebakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kyekiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kyetugenda oba kyetulwanye kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kana akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kyekibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.